lwaki abalimi baffe bano abali e Uganda tebasobola kukufunamu eno okulima bakutunuulidde ng'okugyamu ekyokulya so si emmere ya leero okulima tebakukozesezza ng'ekyokulwanyisa okwejja mu bwavu ebyo bibiri bya njawulo bw'oba otunuulidde okulima nga kw'osuubira okujja school fees kw'osuubira okujja bw'oba otunuulidde okulima kw'osuubira school fees kw'osuubira emmere kw'osuubira okwambala n'ebintu ebirala byonna sijja kugamba nti oteganira busa kigenda kutwalira ebbanga ppanvu okusobola okufuna mu kuki mukulima so nga ate omusajja azze okukusanga in fact bo bakuyita na kujerega omusajja akusanga emmwanyi wagisimba okugijja kakolo nga kayinchi 3 n'ogituusa ku muti ogwa fuuti 12 n'oginoga n'ogimuterekera enkuba nekkuba n'omakinga sure nti ogitaasa n'omubbi najja naggulako ekiro tugeze siringi 1,405 oba tugeze 1,500 enkalu najja n'agikuba kase n'agenda n'agitunda siringi 88 amagoba mu kulima tegali ku nnimiro tegali mu lujja tegali ku faamu yo era kyojja okulaba nti golooza lwaki kano kankabayambeko nka babikkulire singa amagoba ddala kituufu gaali ku nnimiro companies nga British American Tobacco Uganda abalimi bataaba abakubi bataaba bali badde tebateeka ssente mu kulima taaba mu masambe yo mwalu wana kubanga bo bategeera nti value chain ekyokufuweta kyaffe tulina okubaako engeri gye tukiteekateeka olowooza lwaki biyinzika yeerundira enkoko ezize n'azaaluza actually tutandikire gye zisookera value chain tugitandikire gyetandikira ayaluza n'abukuza n'alunda n'amala n'asala n'aleeta ne mu supermarket nga ne supermarket mwaleese yiye olaba value chain yonna bwagikontrolinga n'akola emmere yaazo n'aziwa emmere yaazo n'ataguza emmere buli kintu kyonna kye yeetaaga mu production buli kintu kyonna kye yeetaaga mu logistics buli kintu kyonna kye yeetaaga mu marketing buli kintu kyonna kye yeetaaga mu sales akirina kakati yasobola okuzanya n'emiwendo era olwaleero bw'oba ng'ozze ng'oyagala kumuteteeganya kiri kye twayita disruption ng'oyagala mu disruptinga oba oyagala kuvuganya naye obeeko n'ekyomusuuza ayinza okukulemerera omanyi lwaki akontrolinga soosi kyeki incubator yagirina yeyaluza buluuda oba gye bayita buluuda yagirina bw'aba nayo mulunzi azeerundira n'emmere gye zirya agyekolera kakati gwe emmere ogulangule oyaluliza wa neighbor oba olina wa mukwano gwo gy'otwala n'oyaluliza ne bakuwa enkoko eyo yonna cost ogenda okutuuka okusala okulya mu nkoko ate gwe tosobola na kutwala mu supermarket kuba togirina n'emmotoka egenda okusombera enkoko tolina naye yakola ki agirina